Mawulire agakagwawo omukyala alabikiddwa Katambi ng'ayambadde empale ya Mothers Union ne mukaleega ng'atulugunya omwana tutegeddeko nti abadde mwana w'obuwala ng'aweza egy'obukulu emyaka 4. Yamukubye bubi nnyo, simanyi oba omwana oyo akyali mulamu kubanga kweri entulugunya gy'atulugunyizzaamu omwana. Naye amawulire amalungi gali nti omukyala ono akwatiddwa, amannya ge gasirikiddwa naye nga bamukwatidde mu disitulikiti y'e Kabale. Era nga kigambibwa kyetutegeddeko nti omwana ono yamutulugunyizza wali e Kirinnya era nga bajja kuba nga bamutransportinga okuva e Kabale aleetebwe wano ku Jinja Road Police Station. Ge mawulire agaliwo. Abantu bangi abakubye enduulu, abantu bangi abasharinze obutambi buno mu WhatsApp groups ez'enjawulo, kusindikira different individuals, butambudde nnyo. Mukama mulungi nti omukyala ono n'akwatibwa. Kankuweeko ku malowoozi g'abantu abeerabiddeko Katambi kano na biki bwe boogera. Mu mawulire ge tuyinawo kino tekiri fantastic. Waliwo vidiyo ebadde saturatinga, simanyi oba vidiyo mpya oba nkadde, wabula nze naakagifuna ku dashboard yange. Vidiyo eyo omukazi abadde mu kipale bino bye bayita ebya mama wumalu ng'ali mu kiyigo akutta akaana, simanyi oba omwana wuwe oba wa neighbor oba wa mujja we. Omwana oyo abadde mwana wa buwala. Sisobola teeka vidiyo eyo wano kubanga bajja kunkuba strike. Vidiyo eyo akutta omwana n'amubejjula. Omanyi okubejjula ng'alinga abejjula ekitafeeri. N'abejjula omwana nga bw'amuluma ebigere. Oba omukazi abadde musezi. Takomye okwo n'akwata feesi y'omwana n'agiteeka wansi. N'akwata amazzi ng'agamuyiira mu feesi okubanga aziira. Omwana n'amugamba nti nsonyiwa sigenda kuddamu. Kyekinkakasiza nti vidiyo y'Abannayuganda. Amugambye nsonyiwa sigenda kuddamu. N'amukwata emimwa n'aginyiga paka omwana watandise okufujja omusaayi okuva mu nnyindo. Ekiyigo kyonna ne kijjula omusaayi. N'akwata omwana n'amugunda ebikonde ng'abimugundira wansi ku tayiro. Bana vidiyo eri bw'ogiraba toyinza butakaaba. My Jesus Christ. Bantu ki abalina emitima wegityo? Vidiyo eyo mugirabyeko bannange. Akubye omwana n'amukwata. Imagine omwana omuwala okumubejjula. Omuwala okumubejjula nga olinga abe egwe. Mubakazi mwennaku zino what happened? Jesus Christ. Amawulire amalungi gali nti omukyalo oyo amaze okubanga akwatibwa. Ajja kubanga aleetebwa wali ku Jinja Road Police Station awenembe n'emisango gye. Naye nga mukazi mukulu, olabira ddala omukazi eyazaalako, olabira ddala omukazi alina abaana wabanga abadde maid nti yono omukyala ayinza okuba nga yaleka abaana be ng'aliwo oluusi ebyamusobako n'agamba kangende njiyiza abaana bange. Nze nno kinzigweddeko kuwulira nti maid naye mbu maid era mbu abadde maid. Ekyebuuzibwa ani oyo yali alikodinga Akatambi omwana nga bamutulugunya entulugunya eyo? Kigendererwa ki? Yayagala alikodinga akateekeyo Justin omwana nga bamutta. Simanyi omwana oyo oba n'addamu okutambula kubanga engeri gy'abadde amumenyamu simanyi nakumanya naye nga Mukama mulungi nti ye akwatiddwa. Era twebaza ne sekwebaza bonna buli omu akoze omulimu ogwo gw'okutambuza obutambi obwo okusaasanya Akatambi ako ko tukasharinze mu platforms ez'enjawulo era ne katuuka gye tubadde twagala. Mukama mulungi nti akwatiddwa. Abadde Kabale gye bamukwatidde. Yes, webityo webitambula era nga webigenda mu maaso. Ate nga omwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'ategeeza Mr. Bean mbu yavuddeyo n'amwetondera n'amugamba nti amusonyiwe ebbanga lyavumidde ye lyabadde avumira Junior ne mama wa Junior Ibrake Mukasa ne Keizi mbu babadde bamutuma. Baby no. Yes, Mr. Bean. Obubaka bo babumpadde. Obw'okunneetondera. Mr. Bean. Message ye ntuuseeko ssebo. Era apology yo njikkiriza. Weebale kwetonda ku ebyo byonna bye wayogera ku maama wange. Era byonna Namukasa abiŋŋambye
Mr. Bean byonna bye wayogera nompa n'abaakutuma onvume Ebola Kene Keys be baakusasula onvume ne maama wange Ebola Kene Keys. Okay. Ebola Kene Keys be baakutuma onvume era be baakuwa n'ebyokunvuma. Nange waliwo ebintu ebimu ebisuwaza omuntu omukulu oyimirira otya n'ogamba mbu babadde bantuma butumi nti nkuvuma envume ne maama wo. Bino bisuwaza ate ng'abakuvuma balinga abato ku ggwe manya abakutuma nze wendabira ddala Keys ne Mr. Bean ndaba Keys baby nnyo ate akutuma ate owange byebyo mubiwulidde saagala kwogerayo bingi ate nga tukyali awo munnange omubaka omukyalo w'obukomansimbi bannange bamuyisizaamu egaali Honalewo Veronica Nanyondo. Mama bano abaana basabula. Jjukira ono eyaddira mu bigere yali omukyala Namaganda eyava mu bulamu bw'ensi eno eyafuna accident. Yes, oyo yamuddira muganda we eyamuddira mu bigere naye ndowooza ebintu tebitambudde bulungi nga maama Birime oli baamuyitanga maama Birime yali ekyali muwala muto nnyo naye nga womanyi mukama bw'atyo bwe yasalawo kati ono eyamuddira mu bigere kirabika ye engeri nti si ye yalina nnyini kintu ye yakiyingiramu buyingizi n'afuna ndowooza vote eyo nga bamuwa out of sympathy nti oli akibaddemu ate agenze n'ono muganda we tomanya ndowooza yo tebitambudde bulungi sooka obiwulize bibyo. Ono palamenti yagiyingirira ku miranga omanje tuyite essanyu mu bizibu bwe tufanga ye omusezi akuuta entamuuye kakati yeeno malembo gye baali boogerako Susan Namaganda ye yali ente okufa kwa Susan Namaganda Honorable waffe omulungi yeebake mirembe bbeeyi ya birime kwe kwayerulira n'ekkuba eryatuuka mu palamenti era tewaliyo muntu yamuwa akalulu olw'okuba asoose kumulaga nsonga lwaki alina okumuwa akalulu kubanga teyalina nsonga za kulaga bantu lwaki baalina okumuwa akalulu era kampeyini ze zonna yazitambulizanga kuba abananfaagi abadde akulaakulanyiza bukomansimbi bannange ebbeeyi y'ebirime abantu ne bamuweera akalulu ku maziga abantu tebaamutunulako mu maaso abantu tebaamwekenneenya baalinga abamuwadde amataba anti bwe galwawo gaba tegakyali mabugo amabugo ge baleeta mu kufa era yenna n'abako katwalira His Excellency Bobi Wine eyavudde mu kufiirwa gagenda kubeera mataba kakati oyo baamuwa akalulu nga tebakawa mukulembeze bakawa mulekwa baamuwa mataba kubanga obukulembeze bwa Susan Namaganda ebukomansimbi bwalinga bweyogerera bwalina emizindaalo omukulembeze wootuuka n'okupaatiikibwako erinnya erikola ekonomi gy'ova nti ebbeeyi y'ebirime kubanga bannabukomansimbi basinga kusavaivingira ku birime abalima ebyokulya n'abalima ebyokutunda era kyekyobugagga ekyettunzi ekireeta emisolo emingi mu bukomansimbi Susan Namaganda ne batuuka okumupaatiikako erinnya nti ebbeeyi y'ebirime olw'emirimu emirungi Susan Namaganda gye yakola mu bukomansimbi bbeeyi ya birime bantu baalaba oba be yali akulembera baalaba bazadde be nga baboyaana baganda be nga baboyaana olw'okuba yali mukulembeze mulungi ne basalawo obukulembeze budde mu nju eyo si lwakuba bayinza okuba baali babusuubira okukola ennyo eky'amaanyi ne baba baali badde babusuubira naye kye baasinga okutunuulira oba kye baasooka okutunuulira kwali kuzza ssanyu mu nju eyo nti olaba bo bakaabye bye yali akulembera obukulembeze ate abaamuzaala ate abaakula naye
wakati ng'ennyumba eno ekyalimu amaziga katugikasukemu ku kitole ky'essanyu. Omukyalo oyo n'ayingira paalamenti. Tasanga buzibu ku betrayinga bantu kubanga tamanyi kubasaggula. Tasanga buzibu kujeeja bantu kubanga tamanyi kubasaggula. Era tasanga buzibu kubatunda kubanga tamanyi kubasaggula. Bwe yali ayingira olwasooka yayingirya kunga kitalo. Tabo gwamuyamba mu kino ekisanje kyali badde ekyokubiri kyali kyakulonda ndoza kwa 2016. Era ng'abantu bakyayina amaziga nti omwaka gumu toyina kyokoze. Bannaye mbadde naakola kiyinza abadde mu kukungubaga nga bakaaba bonna. Ekisanje ekyokusatu National Unity Platform n'emwesiga n'ayitirawo ku maanyi g'abantu. Kaakati ono atamanyi bwe basaggula bantu, atamanyi muwendo gw'abantu, atamanyi bbeeyi yakwagalwa bantu, tayinza kubeera mukulembeze w'abantu, era tayinza kubeera mulambulukufu eri abantu, era tayinza kuyimirira n'abantu kubanga omusika tabikwata nga nnyini byo bwe yalinga abikwata. Yensonga lwaki osanga omugagga nti Mohamed Sonko akuumye ebyobugagga bye okumala emyaka, okumala decades, naye abatannaweza yadde mu ntaana emyaka egi ng'ebyobugagga abaana babitunze nga n'abamu bibasse kubanga tebabiwinga bya bugagga bino, tebamanyi wajje byava, tebamanyi wabe baabikolera, baanyumirwanga binyumirwe. Olaba abinyumirwanga bakyabatolerako ate akaseera katuuse bo beetolerako. Kakati ono Susan Namaganda omusika tayinza kukwata kyabugagga ekyo ng'ekyomuwendo kubanga tamanyi nnyini kukituuyanira bye yayitamu. Mulekeraawo okulondera abakulembeze ku nga kitalo, mulekeraawo okulondera abakulembeze ku yabonaabona nnyo, mulekeraawo okukubagiza abakulembeze. Omukulembeze najja n'akuyimirira mu maaso akusaba kaluluko oba ayagala okufuuka omukulembeze, najja n'ayimirira mu maaso akusaba akaluluko naye nga tasobola kukubuulira lwaki olina okumulonda ku bukulembeze. Tasobola kukuwa bisaanyizo ebirina okukusaba akaluluko omulonde ku bukulembeze, naye ng'akugamba kimu. Mujjukire we twasomanga eri, twatambuzanga bigere ng'ate tugendera ku bigere. Ffe twalyanga mawolu ku ssomero oluusi we tubanga tetugafunye nga tugenda mu bifene nga tugoma. Kakati Mukama atusaasidde, omwantadde eri, mwe mulowooza munaasigala kyekimu. Temuddamu kulonda bakulembeze mu siyaasa, temuddamu kulonda bakulembeze mu kisa, temuddamu kulonda bakulembeze mu twasoma naawe, temuddamu kulonda bakulembeze mu nabonaabona nnyo. Mulonda abakulembeze nga babawadde ensonga lwaki balina okubeera abakulembeze. Ng'ensonga ze babawa teziri ku bo ng'eya Susan Namaganda nti yali alumwa nnyo muganda we. Ng'ensonga ze babawa za kitundu kyonna oba za ggwanga ddamba. Mulekeraawo okulonda abakulembeze mbu baziika nnyo. Mulekeraawo okulonda abakulembeze mbu babawadde entamu mu byalo byammwe, simanya bwe mufiirwa mugende mufumbe. Omukulembeze kyalina okumanya nti abatuuze bano kye beetaaga si ntamu za lumbe kuba tobakulonze kubatta, ate tukulonze kutusakira ddagala, eddwaliro ly'ebutenga libeerengamu eddagala. Ate gwe kyosoose okukola mu manifesto yo nga wakatuula mu ntebe kutuleetera tenti ze tunaatulamu nga tufiiriddwa, kutuleetera ntamu na kutuleetera mmotoka enaatambuzanga mirambo mbusiramu gende nga ku dduuka lya gundi mujjengawo seminti n'obutimba n'amabaati. Gwe twalonda ate okutukuumira obulamu osoose kupulaaninga mu bibulizaayo bulamu. Mulonde abakulembeze abasukkakaawo, mulonde abakulembeze be mumaze okutunula mu maaso, mulonde abakulembeze be mumaze okwetegereza, be mumaze okukubamu ttooki. Oli tajja n'akuwogganira mu kutu omukwatirwa ekisa. Maama baali adda, maama baali adda, maama babulaba MP, maama baali adda, maama baali adda. Nedda, kubanga ate bw'olaga nti maama baali adda kitegeeza naawe tukuleese kulya. Tulage ensonga lwaki tulina okulonda ggwe. Era abakulembeze bonna oba abantu abaagala okufuuka abakulembeze bammwe eyo we bajja tebabanyumiza emboozi za nasoma naawe.
tebabanyumiza emboozi zandikojjaawo tebabanyumiza emboozi gwomanyi kyekitegeeza ng'ekyalo kino yeffe tulina MP ng'olowooza nti esseenene wakanga ggulu olw'okuba kasiba nti Moses yakiikirayo ebisanja 2 wakanga ggulu mulonde abakulembeze abasukkakaawo mulonde abakulembeze abalina obusobozi n'abakulembeze ababaleetera sukaali bannange mbabuulira tugenda mu protestive vote n'abakulembeze ababaleetera sukaali oli akuleetera atya sukaali naye nga kwayagala okulaidingira emyaka 5 sukaali oyo oba olidde empekezo omubaka oyo abeera akuguza abeera mutuufu bw'atadda gy'oli kubanga buli kyowaayo oba buli kyofuna n'obaako kyowaayo gabeera makkati kibeera kiwato gabeera maliri mubeera musowaganya mubeera musibaganya era mubeera mwesasudde nga tewaliyo abanja munne temukkiriza abakulembeze ababaleetera obutaalataala simanyanga mubeerenga ku nnyimbe nga mulina amataala g'essitima abaleetera butentitenti abaleetera obuceereceere abaleetera busabbuuni abo bali empekeza mu okumala emyaka 5 bali afizi w'abaana bammwe mu UPE ino abasomesa abaana bammwe okumala emyaka 5 nga basinziira ku busukaali n'obuntuntu nfundako n'ow'ebigoma mu luguudo nfundako n'owa boaholo nfundako n'azimba enzizi naye temutulondera abakulembeze ababaguliridde n'obuntu obutalina muwendo ku ddembe lyammwe temutulondera nga abakulembeze abatamanyi nsonga lwaki bakulembeze era batuuka batya mu bukulembeze temutulondera abakulembeze abatasoose kubawa nsonga lwaki be mulina okulonda nga abakulembeze Susani Namaganda musaayi gwa mufu gwe gwamutuuseeyo yonna gye yatuuka gy'abafutyankira ate era nammwe ekibakkirizeeyo wansi mu nnyanga musaayi gwa mufu kubanga omusaayi gw'omufu gwe mwasinziira okukwatira Veronica Nannyondo ekisa temuddamu okulondera ku musaayi gwa mufu temuddamu okulonda simanya mulekwa temuddamu okulonda simanya nabonaabona nnyo temuddamu okulonda simanya nasomanga naye mulonde abakulembeze otherwise mukulikeeyo mwenna abawerekeddeko His Excellency Bobi Wine abatindize eggenda era mwebalire ddala okugenda ebutenga okuwerekera jjajja maama Hajjati Aida Kyosimboonanya tusaba ow'ekitiibwa Allah abaddizeewo n'omugenzi amugaziize kabbuli ye amusonyiwe ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya era amuteere ekitangaala mu kabbuli ye amuwe Jannat Firdaus Allahumma amina biwulidde mbasaagala kwongerako ate nga tuvuddeko waliwo omupoliisi munange yasiiwusa empisa n'ayuwira omukadde emmere simanyi oba bivudde ku kino naye ndaba abantu nga bavudde mu mbeera ne bagamba ye tobaamuko na kisa naye nga yagamba munaakolawo ki mwavuganya gavumenti muyisa mutya mmere nemuyisa omukadde mmere nemuyisa omukadde mmere wetondaki kati bibyo you see yes ngenda biteekayo Bobi Wine said this is our school kino Bobi Wine kye yatugamba kino kino kye yatugamba bino abagamba mulwanisa kamera yammwe kyokka bambi ekyewuunyisa musajja mukulu ebyensi eno bizibu nnyo naye yo nga tuvuddeko eyo munnange Umaru Kiseka yeeyongedde okulaajana agamba bimusobedde buli olukya bamuteekako kino bamuteekako kiri nti abaffe bino bannange mbadde mbasaba ab'ebitiibwa mubeereko ne we munnyimiriza nga walina position abalala bagamba nalya ssente za ssale miliyoni 8 abalala bagamba ngende Uganda n'enkomawo bandaba ku bisaawe abalala bagamba ndiwe emyanzi simanyi myanzi bayitayo myanzi emitiyana
abalala bagamba simanyi ndiwe nansana, abalala bagamba nali asikaali, abalala bagamba mama wange yabakubidde essimu nanneegaana, abalala bagamba simanyi kitange, abalala bagamba bampadde ssente nengula Uber, abalala bagamba Uber 3 wane South Africa, abalala bagamba nalisivingidde ssente Landberg, abalala bagamba nafuna ssente Pretoria, abalala bagamba n'abalala mufuneeyo ka meeting mukoleyo malisi efaanagana. Mulekeraawo okujja leero ojja oyogedde bina ate enkyo ozze kwogera biwakanya bye wayogedde jjo. Kambayigiriza engeri gy'osobola okukubamu ekintu ne kifaanana ng'ekyaddala, kambawe ku magezi. Bw'olaba antaddeko oba miliyoni 8 kati naawe bw'ojja kakasa kiri awo bijja kufaanagana. Mujja kufuna be mukonvinsinga yoko naye ebyo bimubuzaabuza bantu. Ono awulira bino, oli awulira biri, n'oli awulira biri, n'oli awulira biri, n'oli awulira biri. Ate ono bw'agamba ndi mwavulu nkupe nvaako n'evvu, ate bw'agamba nti ate nkolera ssale, awo mwavulu nkupe ate nkolera ssale. Ate mama wange ali musimanyi yamukubidde essimu. Ebana munnyumira bannange sikyagaba masannyalaze abooluganda abako n'ab'emikwano n'abalyolyomi sikyagaba tusannyalaze wadde. Waliwo abasiriseeyo abataje ensi beetakyamanyi nti n'okubaayo gye bali baagala kunkomerawo okwo. Tetubalinaako buzibu okukomawo musobola okukomawo naye sijja bba waamu. Sijja bba waamu okategedde. Sijja gaba ku masannyalaze naaka. Naye nga mufuneeyo story efaanagana. Abalala bagamba simanyi ne badde wa balamu nsaba kasente, ate nagende ewa ssale, ate ngende e Uganda nenkomawo, ate nfuna miliyoni 10 ate nasisinkana ssale mu hotelo, ate kwegamba ndi w'amaanyi nnyo bwe ntyo. Kitegeeza nze seemanyi. Badde seemanyi bulungi. Ngenda neetegeera. Nina be sijja kuwaamu. Ensi yonna abasajja bagula amasimu gaabwe bajje boogere ku kiseka. Sijja bba waamu. Mugende mu maaso. Mugende mu maaso. Naye nga tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go gakyali mangi nnyo ddala, tujja kuba nga tukomawo nago mu maaso eyo tovaawo.